ofuleka gwirawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula Bingo wano ku Chabasa buli lunaku beera namukisa n'awangula ensimbi mu Sabula Bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gweteekako 2000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula Bingo ku Chabasa Fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu Sabula Bingo wano ku Chabasa Fama. Obulumbaganyi bwe butyo bwabadde. So ekikyaliwo ng'ebibuuzo bingi Ukraine yabukoze yokka oba yayambiddwako. Kyekibuuzo ekikyali mu ddiiro. Oluvannyuma lw'obulumbaganyi buno obwa Sunday, Russia ne Ukraine ate bagenze maaso ne basisinkana Turkey nga bwe kyali kyateekebwateekebwa. Biki bye bakkaanyizaako? Bye bakkaanyizaako bitono olw'embeera ensisinkano olw'ebiseera mweyatuukidde kuba jjukira ebadde yategekebwa emabega enebadde ensisinkano yakubiri mwezi oguwedde balina ensisinkano eyasooka ne bateekateeka eyokubiri kati nga n'essaawa 24 teziwera okutuuka ku nsisinkano endala Ukraine nekola obulumbaganyi obw'ekika kino. So ebintu tebyabadde byangu naye tewali yasazizaamu. Russia yasigadde esindika abakungu baayo ne Ukraine esindika. Jjukira bwe twasambe kwogera ku nsonga y'enteeseganya atuwuliriza nakutegeeza nti Russia lwaki tekkiririza mu ceasefire yagamba nti mbyafaayo tewali kukontana wakati wa nteeseganya na lutalo kugenda mu maaso kubanga Ukraine ez'ekiremerako eyagala emundu esooka esirike bateesenge emundu esirisi. Russia nega nti ebyafaayo bitusomesezza nti ebibiri bino bisobola okutambulira okumu. So newankubadde obulumbaganyi bwabadde mu kiro ekikeesa ku bbalaza Russia yasindisa abantu baayo ogende Turkey ne Ukraine nesindika abantu baayo. Kakati bwe baayabuka luli baali bakkaanya nga minisita watta ku nsonga z'amawanga amalala yabakubiriza nti bwe bagenda buli omu abaga ekiwandiiko ky'ebyo byalowooza nti bisobola okulambika enteeseganya okugguka ateekemu ne byalowooza biki ebiyina okukolebwa. Ukraine ekiwandiiko yakibaga n'ekiwaayo nga bbalaza tennatuuka. Russia yakibaga negaana okukiwaayo yakyanjudde ku bbalaza ng'ensisinkano etuuse n'olwekyo teyawadde Ukraine budde kukiyitamu nga tebannatuuka. So kati awo kyabadde kizibu okukubaganya ebirowoozo ku biwandiiko ebyo. So kwe kusoomozebwa okusooka kwe baafunye. Kaakati ne batunuulira birala ebitali mu biwandiiko ebyo ebibiri beewadde obudde eby'ebiwandiiko baddeyo beebuulirire bwe bamala okusalawo kubiri mu buli omu okusalawo kubiri mu kiwandiiko kya munne olwo bateeketeeke ensisinkano endala. Naye mu kiwandiiko kya Ukraine kuba Ukraine bwe yakisindisa ate n'ekiwaako kopi ne bannamawulire ebimu ku byabaddemu eyagala okusirisa emmundu waakiri ennaku 30 nga tekuli bukwakkulizo immediate and unconditional ceasefire waakiri ennaku 30 mundu ezikire nga ate teriiko bukwakkulizo bwonna ku ttaka ku mazzi ne mu bbanga kuba jjukira olutalo luno balulwanira mu mbeera ezo zonna. Ennyanja bagikozesezza obwengula babukozesezza n'ettaka balikozesezza. Kakati era Ukraine mu kiwandiiko kyayo egamba nti yeetaaga okuliyirirwa era nga Russia eyina okugiriyirira ku byekoze mu bbanga lino ery'emyaka 3 mu Ukraine ng'erwana. Era Ukraine egamba teyagala amagye gaayo kuteekebwako bukwakkulizo bwonna ng'olutalo luno luwedde nti oba galina kubeera manene bwe gati tegalina kukolagana n'ono kubanga jjukira ekimu ku kyavaako obuzibu ye Ukraine okwagala okuyingira NATO lyali ekkonde evvannyuma eryatabula Russia negamba nti katulumbe abasajja bano n'abakazi bano tubagolole ettumba. Kakati yo Russia mu kiwandiiko kyayo ekyayanjuddwa ku bbalaza ekisooka ebya ceasefire era yazeemu n'ebigoba tebikkiririzaamu yegamba
olutalo lugende maaso nga tuteese wabula twanguye enteeseganya zituuke mangu kukkaanya ekizibu tukinogera eddagala tuleme kubeera mu byakuzikiza mmondo. Ekyo Russia yayongedde okukigumiza mu kiwandiiko kino naye ng'ate era ezze ekyogera mu myaka 3 egyeyise. Russia era eyagala Ukraine ejja amagye gaayo mu bitundu Russia bye yawamba kubanga emundu ekyatokota. Donetsk, Luhansk, Kherson ne Zaporizhia. Jukira ebitundu ebyo bina Russia yabigatta kuyo. Basooka ne bakuba akalulu akekutula ku Ukraine ne begatta ku Russia kale ne bakuba n'akalulu akalonda abakulembeze mu bitundu ebyo. Naye yadde ebirina teri kitundu kyefuga 10 ku 10 mukyalimu ebitundu omuli amagye ga Ukraine era nga galwana okubyezza. Kati Russia egamba Ukraine ino kujjayo amagye gayo gonna mu bitundu ebyo kuba byayo kati amagye gaveeyo kale gate bwe gamala okuvaayo amawanga amalala nago gakyasanguze ti ebyo ebitundu bya Russia kibayita international recognition. Kati okwo negatako n'ekitundu eky'Crimea nti kubiri ebina Kherson, Zaporizhia, Donetsk ne Luhansk bwe tugatako ne Crimea ensi yonna ekakase n'ekibiina ky'amawanga amagatte nti ebyo bitundu bya Russia olwo tujja kukkaanya bulungi ne Ukraine. Abamu bino babiyise kiremya. Ekirala Russia eyagala obukwakulizo bwe bagiteekako olw'okulumba Ukraine bugibwewo bye biri mu kiwandiiko ekyayo. Ekirala eyagala Ukraine yeeyame nti egenda kubeera nampawengwa mu byentale era tejja kuyingira mukago gwa NATO. Era Russia egamba nti singa olutalo luba luwedde amagye ga Ukraine galina okuteekebwako obukwakulizo kuba buli gayitirira okuba amangi, buli gayitirira okubeera mu kwegezaamu mu byokulwanyisa n'ag'amawanga amalala ng'ate amawanga ago Russia egeeraliikirira kiteeka Russia ku bunkenke. So Russia eyagala ejje lya Russia libe nga liriko lya Ukraine libe nga liriko obukwakulizo. Kakati mu kiwandiiko kino we tukomye nga Russia eyagala obukwakulizo buteekebwe ku magye ga Ukraine galeme kugaziwa nnyo baani be bakolagana nabo kuba ebyo byonna biteeka Russia ku bunkenke. Jjukira bagaba n'ensalo ya kilomita 2,000. So Russia kyekitwala nga existential threat. Buli Ukraine lweyongera okwenyweza mu byokwerinda Russia erabanga okubeerawo kwayo okuteekeddwa ku bunkenke. Mu kiwandiiko kino era Russia eyagala Ukraine ekakase Russia nti ejja kukuuma okulanga eddembe ly'aba Russia abali mu Ukraine teririnnyirirwa. Jjukira amawanga amanene agasinga obunene 2 mu Ukraine ly'eggwanga ery'aba Ukraine be bayita ba Ukrainians n'aba Russia. Aba Ukrainian be basinga obunene ne baddirwa aba Russia. Oyinamu n'amawanga amatono nga ba Crimean Tatars. Minisita ono Umerov yakulembedde enteeseganya ku ludda lwa Ukraine mwava ne kati abe batono ba minority. Abanene era abasinze okubeera kumbira nnyo okumala ebbanga ddene be ba Russia n'aba Ukraine era n'obuyinza batera bulwanira bwe batyo mu myaka 10 egiyise. Era ebyafaayo biraga nti bonna beekyunyiza mu mpalo aba Russia bwe bakwatako ne bakyunya aba Ukraine ne bakyunya aba Russia. In fact okusoomozebwa kwabwe kwe balina kumanya nti basobola okubeera mu nsi eyo bombi kwe kusoomooza kwe balina amawanga agabiri. Kakati Russia jjukira Putin emu ku nsonga eyamuleeta kwe kutaasa aba Russia abali mu Ukraine. Kati agamba mu ndagaano eno Ukraine ino kakasa nti ejja kukuuma eddembe lyabwe libe nga teririnnyirirwa kubanga Russia ekkiriza nti aba Russia tebaweebwa mukisa oba ku mirimu basoosowaza ba Ukraine. Kakati ekyo eyagala Ukraine yeeyame mu buwandiike. Ekirala olulimi olu Russia eyagala nawo olutongozebwe ng'olumu ku nnimi entongole eza Ukraine. Abalwagala babe nga basobola okulukozesa si kubakaka kukozesa olulimi lw'e Ukraine. Ekyo nakyo mu kiwandiiko kya Russia mwekiri. Ekirala
eyagala gavumenti ya Ukraine etekewo envumbo ku bikolwa bye bayita ebyabanazi. Putin era bwe yali alumba Ukraine yagamba gavumenti yayo efumbekeddemu abanazi bannalukalala. Era abo nti bebakola obulumbaganyi ku Russia. Lwaki akoze olenza okwebuuza ekigambo banazi kitegeeza ki? Ekigambo banazi kize kikyusa amakulu okumala ebbanga ddene. Gye kyatandikira walina ekibiina ekya Nazi Party Germany ekya Adolf Hitler. Adolf Hitler kye yakola ekibiina kye ne kikulembeza obusosoze natta abagwira obukadde 8 nga ku bo kwaliko abayudayo obukadde 6. Kati ekigambo Nazi ne kigenda nga kikyusa amakulu ne kivaamu endowooza ya Nazism. Oli bwagamba nti mpinga akkiririza mu ndowooza ya Nazism oba omuntu akkiririza mu bwannakyemalira ate ng'olina n'obusosoze. Oyina bw'olowooza nti langi yaabwe ya wansi ku yammwe. Kakati Putin alina endowooza nti ba Caucasians ba Ukrainians mwe bava batwala aba Russia nti bo bamutendera gwa wansi ku lukalu lwa Bulaaya. So bwakoze ekigambo Nazism nti n'endowooza z'abanazi njagalamu langirire nti mugenda kuziwera, ekyo kyaba ategeeza nti aba bayina endowooza y'obusosozi eri aba Russia. Abajolesa mu lwatu tugeza ali ku radio ngeno ali ku mutimbagano kati yagala waberewo etteeka ekambwe ku bantu abayina ebirowoozo ebyekikeekyo. So kyategeeza bwaga nti ayagala Ukraine ereete etteeka nga kambwe yakiise legal ban on the glorification of Nazism. Nkujjidde yampuliriza Philosophical Foundations kisibukawa ebigambo bigenda bikyusa amakulu. Nakulira wano ku baraza wali n'omusomesa wange ow'Oluganda Damascus Sali nga mutunuliremu ku bigambo ebizze bikyusa amakulu n'agamu kumanya nga luli lyali linnya ddala kati olwaleero kati n'ebigambo mu nnimi zonna bwe bityo. Kati wano context Putin mwakozesa ekigambo Nazism tategeeza Nazi Party, ategeeza abantu abayina endowooza ez'obusosoze. Kati bw'okizza mu byobufuzi bya Ukraine Russia aba ayogera ku abo ababoola mu bikolwa ne mu bigambo nga baboola aba Russia mu ggwanga erya Ukraine. Kati akyagalako tteeka. Ekirala ayagala Ukraine yeeyame oba agirayize nti tegenda kuddamu kufuna buyambi bwa kijaasi kuva bweru mu by'okulwanyisa ne mu kugabana amawulire ag'ekikesi. Ekyayagala kikome. Era ayagala gavumenti ya Zelensky ejjewo martial law gye yalangirira ng'olutalo lutandise, kuba kati Zelensky afugira mu mateeka ga ntalo agamuwa ekyanyi okukola byayagala nga tagenze mu parliament. Kakati Vladimir Putin agamba ayagala martial law yeveewo, nti era martial law bw'evaawo mu nnaku 10 Ukraine etegeka okulonda, kubanga Putin aga Zelensky si ye president wa Ukraine omutuufu kuba ekisanyi kye kyaggwako dda n'ategeka kulonda. Nejjukira martial law musemateeka wa Ukraine ewa president aliko ekyanyi okgenda maaso, tebasobola kutegeka kulonda kasita wabanga waliwo martial law. Kati Putin aga martial law mugijjeewo mutegeka okulonda okwa president n'abaka ba parliament. Ayagala abenga ateesa na president mulala alondeddwa n'abaka ba parliament balala. Kakati byemu ku ebyo ebiri mu kiwandiiko Putin kye yasindise ettake era yakyanjudde ku lunaku olwa baraza. Bw'olaba obukambo obukirimu oyinza okutegeera lwaki teyakiweereza nga bukyali, oba oli awo ensisinkano teyandibadde nayo ku baraza singa ekiwandiiko kino kyali kyagenda bukyali. Bw'okigeraageranya ampuliriza tunulira ebiri mu kiwandiiko kya Ukraine otunene n'ebiri mu kiwandiiko kya Russia, gwe kennyini weesalirewo ku kyekigenda maaso mu nteeseganya zino. Kakati olw'okuba ekiwandiiko kya Russia kyazze kikeerezi, babadde tebayinza kusalawo kubiri mu kiwandiiko ekyo, ate biriko okuddayo n'okwebuuza, kubanga jjukira Zelensky we yali akolokota ensisinkano eyasooka yagamba yaasindisa abantu abasobola okusalawo, naye Putin
y'abantu basindise ate tebasobola kusalawo balina okubanga beebuuza nnyo eri ababasindise kubanga ttiimu ya Ukraine ekulemberwa omu ku bayambi be kati olaba amadala nti gabagasse nga ttiimu eya Zelensky eriko minisita w'ebyokwerinda eriko abaduumizi b'amagye eriko saabakesi eriko minisita w'ensonga ez'amawanga amalala n'olwekyo kati balina okudda era beewadde ekiseera baddeyo beebuuze wabula waliwo ebyakkaanyiziddwako ebyangu ebitali bya kiwandiiko era byabadde bakola ne mu kiseera ekyolutalo ekisooka bakkaanyiza okuwanyisiganya abasibe omuwendo ogwenkomeredde gwe tegunnaba kukkaanyizibwako naye mu principle bakkaanyiza jjukira ne mu nsisinkano eyasooka wiiki ntono zetukubya amabega bawanyisiganya abasibe kati era bakkaanyiza okuddamu okuwanyisiganya abasibe tebaakomyawo ne bakkaanya ne kuwanyisiganya emirambo 1,200 buli omu agenda kuwa munne emirambo gy'abasirikale kakaaga otegeera obuzibu bw'olutalo byambi bisekerwa giba tegiwedde eyo naye gye bakkaanyizaako nti gwe Russia mpa emirambo gy'abasirikale bange 6 ne Ukraine ewe Russia emirambo gya Russia 6 abo bonna baana b'abantu bafiiridde mu lutalo luno ate lukyagenda maaso n'abalala bafa ekirala Ukraine yasabye waliyo abaana bezeegamba Russia be yawamba abaana abato nebatwala nebawa famire z'abarasha kati mwe bawangalira myaka 3 abaana bana abasinga bebo bazadde banga bafiiridde mu lutalo abarasha ne babasanga nga bazadde bafudde abaana we bali abala baana b'abalwanyi abafudde abe Ukraine kati abo bonna Russia zebatwala Russia nenga Ukraine zeba banyamba tuwe tunoonya abenganda zaabwe kono Russia ganti ayi yomukyali mu mbeera ya lutalo feno tubakuuma bulungi kati Ukraine egamba eri gye babatadde mu mafamily gye babatadde abamu babakyusiza n'amanya babawadde manya malala n'obulombolombo babayigiriza bwe Russia jukira embiranyi yaabwe y'amaanyi nnyo ku bulombolombo bwa Russia n'aba Ukraine kati Zelensky agabana balina okukomawo bakulire mu buwangwa bwabwe n'embenganda zaabwe kati mu nsisinkano eno ey'ettaka Ukraine yawaddeyo olukala lw'abaana 400 ng'eyagala Russia nabe bate bakkaanyizaako ku baana 10 bagenza okuva ettaka nga ku baana 4 Russia ekkiriza nti egenda kusumululako abaana abalala 10 abalala abali ku lukalala Russia ega nti gye bali mu mikono mituufu tewali nsonga ya simba lwaki babaze eno mu Ukraine awali embeera y'olutalo mpuliriza ensonga eno y'abaana yagenda ne mu kibiina kya Mwanga Amagatte era ekibiina kya Mwanga Amagatte ne kivumirira nnyo Russia olw'okutwala abaana bano e Ukraine era y'ensonga y'emu yaviirako ne ICC International Criminal Court okufulumya ebbaluwa ze bakuntumye ku Putin ne basajja baabo okulusegere ogumu ku musango gye bamuvunaana kwe kuwamba abaana mu kiseera ekyolutalo kakati ekyongo kitadde ku bbali ensisinkano bwe yawedde abakulu ku njuyi zo bayogeddeko n'abamawulire Vladimir Medinsky omuyambi wa Putin ye yakulembedde ttiimu eno era nga bwe yakulembera ttiimu eyasooka yayongedde okuggumiza ku kyemirambo nti egyo tugenda kugiwanyisiganya buli omu awa munne emirambo gy'abasirikale 6 era naga nti bayogedde ne ku kyensisinkano endala okubeerawo ng'omwezi guno tekunaggwako minisita wa Ukraine ow'ebyokwerinda Rustem Umerov era yakulembedde ttiimu eya Ukraine yategeeza nti ekiwandiiko kya Russia bagenda kutwala obudde bakyetegereze era naye n'akiggumiza nti basabye oludda luli bafuukula nti bafunayo enteeseganya endala ey'amangu ng'omwezi guno gw'omukaaga tegunaggwako naye Umerov n'aga nti kye balabye mu nsisinkano eyasooka n'eno ey'okubiri baba bakuseetula ekigere okusukka ku ky'okuwanyisiganya obuwanyisiganya abasibe n'emirambo ensisinkano eddako yeetaaga okubeeramu abakulembeze Zelensky ne Vladimir Putin kakati awo wali kalumanywera kubanga jjukira Putin takkiriza nti Zelensky ye president wa Ukraine agamba ekisanja kye kyaggwako awo wali kalumanywera 88.8 CBS FM